Ensisinkano wakati w'abakungu okuva mu mukago gwa Bulaaya n'omukwanaganya w'enkola ya bonna bagaggawale General Salim Saleh Caleb akandwa naho yabadde ya bugenyi obutazunza njuki. Abakungu babadde mu bendobendo lya Kyoli mu kulondoola engeri enteekateeka z'enkulaakulana ze bavujjirira gye zitambulamu ekyabawaliriza okusalawo n'omukulu ono bamukyalireko akageri gye yakuba ey'amakanda. Nga bali mu kakiiko kaabwe bano bayanjizza ensonga y'okutya kwe balina ku bigambo omuduumizi w'amagye General Muhoozi Kainerugaba bye yassa ku kibanja kye ekya X ng'alabula ab'omukago gwa Bulaaya ng'okumugambako ku byakola bwe baali mu kuzannya n'omuliro. Kyokka oluvannyuma lw'essaawa 4 nga Muhoozi kyajja ayogera ebyo yawanikayo obubaka obulala obutegeeza nti baali beetegerezza bulungi nnyo Magulumeeru oyo eyali asikaganye ne gwe yayita Kabobi mu ngalo nga Kabobi yali ategeeza ssenkulu w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wano waliwo n'abamwanukula nga bamuwaga nga bw'asaanye aserengese abazungu abo mu basement y'abasomese bulungi Olunyankole. Ebigambo bya Muhoozi byaddirira ensisinkano ez'enjawulo abakulu mu mukago guno ze baalimu n'ebibiina by'obufuzi ebitali bimu mu Uganda. Mu kubaddamu bano Saleh yabakubye kakule n'abategeeza ng'ebyo bwe bisaanye okubayita ku matu kubanga eyo neeyisa y'abajeneraali abato mu magye abatava mu kinywi kyabwe ekikadde ekya National Resistance Army. CDF, you know that guy is a funny man because he's the only CDF who didn't come from Uganda Army, UNLA, NRA. So for him, he's a product of UPDF proper. UPDF was created after 95. So those guys are crazy. They have got their own, because they are educated, they are very well trained. So I don't know what he's. But he's a nice guy. He's a nice guy. What did he say? Saleh era yategeezezza nti ebyo Muhoozi byatiisatiisa ku X tasobola era tayinza yadde okubissa mu nkola. No. I don't think he's a new type of he's almost a Gen Z, I think. All of them are like that. So that one we have already tried. He even attacked the Human Rights Commission. Mm-hmm. Yes. Yeah, but it's not a big issue really. Ono yasuubizza nti omwana baakwogerako naye ku nsonga zino. Because now almost the entire command, the entire top command is full of degrees, masters, PhDs. So I think they have some problems in their heads, I think. So, but that one we shall manage for you. We shall appeal to him to. I don't know what he would be aiming at. But newankubadde guli gutyo obubaka bungi General Muhoozi Kainerugaba bw'abadde assa ku mukutu gwo gwa X bubaddengamu amazima gamba ng'okulangirira nti Uganda esindisa amagye mu ggwanga lya South Sudan oluvannyuma ekyakakasibwa mu paalamenti. Omwezi oguwedde ogwokuna omukumi wa Robert Kyagulanyi ow'oku Lusegere Edward Ssebuufu oba Eddie Mutwe bwe yabuzibwawo omukulu ono yennyini yajja oluvannyuma lw'ennaku 5 n'akikakasa nti yamulina era aliwuwa amuyigiriza Lunyankole. Nga 5 ogwokutaano Eddie Mutwe yatwalibwa mu kkooti e Masaka wabula nga kyeyoleka nti tayinza na kwewanirira ng'atambula ekiraga nti gye yali yonna yali atulugunyiziddwa ebitagambika. Nga wayise ebbanga ng'ali ku alimanda ono yakomawo mu kkooti n'anyumiza omulamuzi byonna ebyamutuusibwako. Naye wagamba bampa obujjanjabi obw'enjawulo mina peinikira 12 buli lunaku sifunanga bujjanjabi businga buno kongo buli kalemerayo emikono oba bagitemako bagitemako nfune ku bujjanjabi olero obulamu bwange bugenda sina bujjanjabi sina bujjanjabi. Okusinziira ku mukulembeze w'ekibiina ki UPC Makena byonna ebigenda mu maaso byoleka nti Muhoozi we yatuuka mukulembeze w'eggwanga yekka y'ayinza okumugambako. General Saleh avoided the actual issue. It is the commander-in-chief who must take responsibility and rein in on this particular issue.
So at this moment, you cannot separate the office of the individual from the office. And that is why you must be careful when you hold high office, what you say, where you say, and how you do it. Wazze wabaawo ne kaweefube w'ababaka ba paalamenti okukaka Muhoozi ono alabikeko gye bali abitebye wabula byonna ne bigwa butaka nga yatuuka n'okubalumbira ku mutimbagano n'abasaba okumuggyako olunderebwa olubiguze embwa akabina keetalina.